She's called who? And just from Mutanum Taro. Ani? Mobeto. Mobeto. Wamwitani mukama. Tumwera vide. Diamond Platnumz new song. That was Safi Records, of course. Mukuru ya Nova. Wamwitani? Zari? No, the other one. Yalimu Harmonize. He left the group. Mulimu Abapia. Mulimu Gundi. Analimu. Uliakula na Dikezo mwitani. Harmonize? Like Harmonize. Omulala. Raven? Yeah. Oyo mwali. Anumulala alimu. No mukuru yakole iye naleta abana abapya the other brother wamwitani the legend abana Bangladesh yeah na ye naye wali so I think the competition in Tanzania is a bit big yeah those are music industry we to categorizing the music industry wa East Africa at large Tanzania is single collaboration apparently singa Uganda mukupiga tukenda ku international West Africa we got to international like tuwale zedwina West Africa tandike Diamond Platnumz ina tuwale mbaliza Platinum yeah tetema kana nako already it's a hit yeah it's a hit akana tuwina baliwa chameleon bado wata na crossing a border this is crossing over deji oze jiba bazanya mu Uganda okka njaga nejiba crossing the border it's beyond East Africa abana Uganda bali mu London toka bageze imba za bazungu abale wali London Spice Dana Shiba nesibali bwero nechiwa sa bona bali bwero bageze imba za bazungu ati bayimba zabo ne bayimbira abantu audience matters mugenda kuimbira abantu let me ask you yeah Lydia Jasmine, TZ bamumanyi tebamumanyi. Ali? Lydia Jasmine. TZ bamumanyi. Bamumanyi. Tugenda ku music across the border. Against beyond East Africa. I'm talking about that music. Platinum TZ. Yeah, TZ. Music bali so competitive nga mu Uganda. Never ina big wig about crossing and never kubala wano. Balenga abantu batano bebevuganya bokka. Other ni mu Uganda abana bonna balina waka. Yeah. Bonna. Jenny Black wali. Wano mu Uganda yapana yayagala. Fefe Musa yayagala. Fika yayagala. Mu Uganda music are so competitive. When we talk about music, we talk about music wa Uganda. Guno mwaka tuli mwezi gwa 2 music munji. Na so far music munji. Yeah. Munji nyo tubala right now gundi alina kayimba kano ketukubya kapya kamili no collab y'abayimbi bana abanze go down elimo bafiki elimo Viper Ranking mulimo Finger Voltage Music yeah I love that song it's one of the biggest songs now collabs I would say so what we know mu Uganda oba marketing oba branding oba promotion ntuma sokoro rimbanga rurungi ndakunda yeah narukomao komao hata urabe chimba zakandite chimba chishinga chiriwa ambako obimaje binyi ngamba ngechiriwa bakoze sansa wano baga matikezo tamanyi kuyimba oyenzo kuteka kezo mbamu mboga no right now Kenzo enyimba za Kenzo bidi zikola semye kuzonekana besides that Kenzo is so talented omuntu yana agamba Kenzo namanyi kuyimba go back and listen to his some years music yakora ngedda zicho missinga zina tegedo nima musonyiwe ngoteka edigeza amanyi Tusam that imba ngaba imba rudieri no music ya chuka that's aboneka bagara bidandari waya dun stegera music ariko we are the Fuse Live. Grona MC is my name. One DJ Bash on the ones and twos as usual. This is how we do it every single Saturday. Satupaka tano kutelepo. Tuila waibi vaje brand ways wali. Aina kaimba kapia. The song is so nice. It's trending everywhere. Yeah, he's in the building today. Numra tuina numra lao. Nabala bantu nyabali yawo tugenda tumya muko nabo masao tugenda kugera ku show ya Sunday night show next week ku kutano ya ina anubula ina maso Rema genda kudamu ku Women's Day Edikezo yanga 28 Edikezo Rema is back at Freedom City again Women's Day yanesa Women's Day anadamu na chikuba mu kifo kimu I don't know nze ndoza audience ya Rema yeri Rokubati nakulukulu atenga imba za imba ngabanyabo zabachala tana penzo kuba ezo benonzi obo yawo ya we talk about Chameleon's song Chameleon's latest song video ya Fulumie tuka komona ko in the premiere we played it maybe we talk about cool.
tukanasoera kuzonanga tukumye katono ina music nyatukombeaninge baliwa ne latest bakolabo kolabe nakola ejakola erindachi eri mukola already eri mukola I don't know King Saya agreement ya Philippines yachogende me I talk about music yawade wero nacho akale na yachukole aina sala pressure no na yachukole flopping anti ngamba sala pressure akuba mawe imani muyimbi wa fame ate tuli mutabaniwe yatangule enjuchi anasobola sana muyabye mbwa yako miezi 2 taina hit ani Bebekulu miezi 2 but is relevant nagamba twali mu general nakugamba mu general negamba beba inoli manetiwa no wakana nani netiwa yakole nyimba ne ba Jason Derulo nze tuziraba akoze zikora buna bayimbi abale nze tuziraba Bebe kugenda music no listen what I can say about Bebe let's talk about music to come. We're gonna be after the musical break. So come to get music. I don't know blood. I played that song yesterday in the band. People didn't. Which song? Feelings. Ngani Rude Boy. I was looking at. Actually, Omanyi Olimbo International. Do abantu obuzibu okumanya. Tuogere ku nyimba za Kenzo. Kenzo akoze international blocks crosses the borders. Nega wano like sizamani. Semyekozo. No leka. Oyagale. Nyimba zitari za amani bulira music break tukomoka tuno some musical break ni bali wa demand but the video is already out now to get the audio njagala kaka sabash this time round bashi yangama audio wali wa budgetade balwa tetambula nnyo ne video we nabeze egenda kutambula nnyo kana kaiba katambude mileage n'okusinga kamili wabadde asuubira it has gone a long way streamline kakubye buli wamu nga kachali mu audio video egenda kutambula kyenkana ky'okusinga ku audio I mean ku audio of course. So what to get a video Chameleon here, no? Is it going to work out? How is it? Yeah, we talk about it in a few. Then to get them to kubendoza about them bajele to jogere ko bulungi. Before giving my preamble on that video on record. We are today. On record. Yeah, abana ABS TV kumuza ebirozo one MC fire dead. Yeah. Saje kabaka wa mic. Kabaka club MC. King of the mic. Kabaka. Ada singa kabaka. Ada musinga ko. Teba. Abena legend. Teba. Waliwa singa kabaka. Waliwa singa kabaka. Emperor. Emperor Growner. The Emperor. Atawanyambuka okukatonao. Yeah. We talk about the video before talking on Baliwa. Era kiri ku Baliwa kino ekintu. DJ Bash on record. On record DJ Bash. Yasoso kulaba video eno. Yesterday but one on record sibya kwesudia. On record it was on Thursday. Twaline Kamili somewhere. Sirika somewhere like Nampita ali mukumpita Anthony Gwasinga papa ya mukumpita itogenda kusaba kondo nawe twabadde ne Chameleon okay sibi yakwesudia sibi ambya ino ayoze kimusajja ne mubuza ngawo mumanyi ako Jose nemwa tata ntabani obasha abanja video ino najjayo twazi bali cyane nakusimu najimuwera wo jimwajira ngabo bali video yino ina gita ukose nja ukaweza kupora jimu amanja achi aya on record so basi sura video ya Chameleon yasose mu DJ bonna yasose kwa watu abadde oye noza DJ Bash abadde ne Bobby ade Bobby atanajira Bobby njina tata yajira on record Bash yasose mu DJ fena sofuna video ya Chameleon no jiraba on record kwanzi tujera mukaga antu manyi n'abajishooting ziga my brother ziga yachikwa ekirala kana kayimba ndoza ngojeko siri muyembe ye audience nzo trending ya chitufu siri muyembe ya Rema ya audio ni manageze nze najikwisanga daru buli wamwe ko waya ya furuma achali mu audio ngati mumanyi mtu yamara kola video ni senti
nekola banga. True. Kakati echi yakudda ko no video eri creative nnyo. Ndaba mu embalasi. That's chameleon. That's your chameleon. Creativity mwali. Mu embalasi. Tulaba matala like batala gateka behind cameras already gali mu camera ogalaba. You know the art is very nice. So I think Bijou doing a great work. Osize ku mutima. Muno temuli mind ya Bijou. No. Temuli ono art waziga. But mukupushing would says Bijou akola bulungi. Maybe she's atandise bulungi. Wakano kaimba kasose. Ngabali ne management ya Bijou. Corona. Nana ya King Saha ngagenda London ngayambadde t-shirt ngakuliko baliwa. So chembuza King Saha yegasede Kamili abadde ngayo mutabani barwanyiso musajja Sa King Saha on record music ye nano okutandika okola buli kimu Island Kamili no chembuza yegasede Kamili barwanyise bebe no kati oli alinga mutabani nti no tamuli kulwanyisa oli mutabani I'm saying musically osorwanyise ngo baba ngoji ngo yachogera Kamili yachogera bashi cyangamba Kamili bebe yakoze collab ne Road Boy International collab feelings twajizanye akaimba kalikati twajanye penda mubalanga kwa kute mic what was the audience audience ya feelings only sijja kuwana na ngenda chogera ko nange the other way echali once people they don't tubana bakapikinga bulungi ate bokuba kibaliwa ati labayo olaba kaimba baliwa amupush nzenga audio video ya Bebe Cool egenzo kuja ne Rude Boy nga audio tetumumanya abasinga nze mnyizo baba nde mumanyi naye abalanga tebamumanyi singa yasoka na pushing audio na alerting abantu nakaimba ne Rude Boy people weren't alerted ndo Rude Boy yachogerako ne Bebe natugamba abamuya kati tebakola alert emala omuntu oyizo nja kana kaimba notamanya nti Bebe Cool yakayimba notamanya audio mpushira ekirala Kamili apushiza ya kino ekirala bokola audio yekanga kusene audio you can push audio natagula ne audio pushing otya of course radios bifanga sina kudda mu ne was ground audio watambula nje mugamba nga tukude kusirimu yembe olwimbo lwase okutunda mu audio baliwa naja na agatonga sawazi ne wadatunda mu audio wakati watu wabaddewo nyimba zonna nga sozi enyimba zibaddewo before basho kudda mu ekintu abayimbe abanona kisala singa kituyina ekibi nti ofuna omusajja tunene binman yachogerako yali wanene ofuna omusajja azitaze kuyimba nawe tazo nsedi nti azze kukola kayimba nani na Bebe Cool tali organized bategese kayimba kapushinga omusajja zayitambo isi azze kukola ku show tazo kola ne bakakola kayimba bakakola ngatalabana kujja bakakola mu January ngatalabana kujja ne mulaba ino video ino siya video joso era ne video bagikola tanaba kujja wano ninga sitobo solile kisoka beola Bebe Cool ne Rude Boy no video nafunyo ko brand ekirala basha kuddamu wali eri tabaito pushing audio omimbi ona kyandikoze pushing olimba management yeteke ku ground no promoter abalungi nonya ba promoter nonya ba DJ naye abayina abamala beba abayina naye iswaje ntagudwa kate cheso kuongerezako sometimes katolabanga Bebe Cool mwimbi munene mu East Africa nti so kati bana bimbi abamu aberelinga naye wamanyi nenga ayagala that kind of audience mu East Africa you understand Rude Boy kada hizo koro ruyimba kana mara ko no na Uganda to na Uganda na sasa na man oroga ayagala chi ayagala audience ya Uganda so what tagenda kurupushinga kuruteka mu mani adiba ne kwetu ngola borimba inabana Eddie Kenzo ne Harmonize Kenzo didn't push that much no Harmonize teka munyama Kenzo yachimanya stop already Kenzo wamanyi mu Uganda bwana rupushinga na rimba buli wamu nakora mu video nakora bichi ataba ababimbi sole you understand ate ekirala bannaye ekirala nti walaba gundi kukyakola Kamili onaanza na kido kyogerako naye Kamili gundi yajja Binman tumayi nakola luyimba by then I remember that song by you come nebakola gere togere nete bakola yoli akola because ngawo nakola drop Kamili yard drop just drop it wasn't so namgamba jangu take am ya intro just take am je tukule wakangali organized nefu tubamuli ne Bogo Monti international star aze music njagala kola na ye Rude Boy yagamba agenda kola ne Wizo ajja kola ne Cindy muno mu Bogo muno kali wakana yitawo
I don't know olaba akabebe kayinza okutambula bwapushinga ku international scene already bogenda ku ezo media ez'amaanyi kazanya muziki gundi tamtamu ya Kenya katambula wala we kali katambula maybe tomanya kajja kula mpola music atuka nakula olusi mpola na atadduka nnyo by time it grows but bagenda Christian Bebe Cool they talk about Chameleon yakola ya bebe 19 ngakola na not yaliko now chimanyi Kamili was teyakola ne Kamili akikugamba 2 years he was off jukira badde mu bitabo nga asoma osigera mu myaka ebiri Bebe Cool ayambye ka abayimbe ekyo ntayine kintu kya wajita motivation na ine kintu kya kadira nga King Saha komye right now buli wamu bamudimba oba influence ya Bebe Cool list yakola namwogera ko namuoninga kadoka at Epas namuoninga Epas Nava ne turn up the vibe. Bebe Cool is a big brand. Chema chino bashika nkubulire. Olati bebe mumuloza mbu asirisemu. But cha tegekate muna chetege. Aina gundi by the way, aina gundi baji. But just no Bebe Cool kuno mwaka gunda kuwerako agenda kuba ine nyimba ezuwero munana. Aina gundi eri na kusa project. Abala bakola satu. He's going to be releasing like 8 songs. Last year he's been busy abadali mukutamba. Last year yaweza ya de nyimba 5. Zawele tano. Aina kuliyo aina zawele tano. Aina kuliyo aina tano zawele. Aina where aina bino perfect loving nyingi amuli nizagano. Nyingi ezimwe zakite bakushinga. Nega bakushinga zino zitumanye nye. Aina gundi ewe. But he has music. Aina kapya? No, aina kapya na project bajiita yataddewo challenge nti bwanga oli ngo manyo kuyimba uso kuyimba about TB. Aina gundi japoshinga eyo nti agenda kufuna abaana kwe record label werere akuteke mu sente naku zino kyaliko. Njagala tukomone Brandways tunyeko like embozi mu wano na wali ne Brandways. Kasuke episodes no message actually also where is a message ku screen enamba jola ku screen yao where is a message tugenda batu jisoma onagambye drop me to Yagali by Eddie Kenzo play that one to akazanye wali wagambye the hi the fuse this is Javas from Mubende thanks for the show drop me to Yagali by Kenzo of course love nigga thanks to akakubedda nako hi Alex from Lugazi man muri bakabi nyonyonyo dala please play for me any song for your choice. Kira kwa kaimba chi. None of your choice. Jola order you. Tumwe kaimba chi. Nesa wazima kaimba ka platinum ne mucharo. I just love. Yeah, by the way, platinum ne mucharo. What is a message kunamba Jola tukenda batu soma. Zona tukenda soma magazine. Yeah. Yoga kaimba ka platinum ne mucharo. Kaimba ka kisoka kalungi. Okay. Video. One kata sosoza na bakaita jere. Aka aliyeka. Platinum yeka. Then we pray that ne mucharo. Video bane chesa bana Uganda artists out there tuige ebintu bino. Laba video eri simba tali muchama. Espana nchirungi, ayambadde bulungi, they are creative. Video Eddie Kenzo to Yagali, is it so expensive? No. The song is so loud. Maybe we are take a set of singer like no people audio nedda order ina video ina gundi ina studio audio abantu beyaleta kusina abajja ku video wali wagambye nti hello guys thanks for the show play for me Bebe and Rude Boy new song we're gonna pray that tugenda kakuba let's do some music coming back with Brandways aina video mpya Brandways ye muyimbi ande goyazawo mu kifo kya B2C we are siding yali yasawa banina baliwo waliwo Jasmine ile Jasmine abajjawo na sikiza Brandways Brandways njaga nchimugambe ngakomyo wali Brandways erinnya lye Deno singa music we Deno kusinga music we erinnya Deno Brandways erinnya abantu bali manyi nayo mu katukomode Brandways kana bemubuuza atuli lwaki erinnya Deno kusinga music we DJ Bass tuli Side your blood. Some music we come back in. If you grow na MC is my name. Katwe Brian. Yeah man. He's one Brandways. Beautiful sound that one fear ne Brandways. Mujja muta kanzire mu kibuuzanze. Oyine ebibuuzo byo masawo. Mujja mutokola olimba luno ne fear. How do you guys come to connect? Fear manager mufuna. Manager Ande. Yeah. Okay.
netwogera netukola so tewaliwo science mungi oyina kibuzo kya Brian Wise sokwa bikuume tugende ku mwana ono Ringrapa bamuwadde basare nga bakolera Fresh Kid ba Felista bamuwadde basare wano ku Namuŋona bamuwadde paka senior 6 naye kyasinza okunyiiza katola Felista yamuwerekeddeko Mulage One Love nga boy baweeka Felista eri ne bamuwerekerako nabo atuuse eri katola Felista banne ebise bisinga tu appreciating ali mu kamera bwasaba nti simanyanga jabeera wala bamuwa basare sibamuwe emmotoka simanyako sami mukwaso bawadde basare kyokka omuntu ebisa ebisinga olabanga between celebrating akoli wenako soko ogiteeka emabbali at a time naye nga Ringrapa yafunye appreciate bakuwadde ekirimu Ringrapa mwana wawana tumuzimbidde wano we are very happy about that ate nga ajjawo buli weekend natubuuza obalera najja tubadde naye last weekend abaddewo which is very okay of course Jada roza Brian Wise omuyimbi okukola kolabo management zino okukwatagana gwenga gwe tosobola kufuna muyimbi nga kyano mugamba tukole oluyimba Brian ng'omuyimbi omuyimbi osobola ofuna omuyimbi muno ne mugamba mukole era bwe mukkiriziganya then ng'era muddayowa management nayo nemanya cause at the end of the day management yegenda okuteekamu effort mukwataganira ng'oluyimba olw'okutambula so it is better okubanga okolagana n'abantu b'okola nabo munkasukire ekirala mukuwadde question befanga tamana nakuva kugundi tunagenda mukatunimizamu neŋŋamba omanyiza asinga obeera straight mu industry ono amanyi okubuzaabuza nateekako kakeoli atya abakyaliibe mubadde ne Kamiri mbadde mbuzaabuza biriwa basi Kamiri abagulidde omwenge olwo n'atamirabadde munayokya n'essaati bimwekoze ne Kamiri abimanyi Brian nze nakamu meeting loza this is my second time first time gye twali eri awajja first time era kwolwo kansookere neeyo kasamuza kibuzo kyali wetwali eri ebiseera ebisinga bana artist yenna ojjanga awantu tukireke kale kanzire ku kino olaba ebintu byonu ekirala Brian Wise kino kibuzo kinnumye nnyo Brian Wise linnya ddene nnyo naye ate muziki mutini naye erinnya ddene nnyo singa omuziki simanyi lwaki lwekyo Brian kusinga omuziki kusinga omuyimbi no erinnya Blandi oluli Brian Wise teri atalimanyi ebisa ekisinga erinnya naye omuntu music alete bamumanyi ekitegeera music mpulira mutini no abantu balimu tulina audience za mirundi oliriza waliyo underground Brian Wise eno nti omuntu wawansi akumanyi waliwo media waliwo ne clubs oli baso kuhitinga mu bara nyingi no wase downtown uptown kyembuza audience tamumanyi ze kangamba no agambe bamumanyi the name is big the name okusinga music wonna balimanyi okusinga ground erinnya balimanyi ku ground ne makati ne mwabuza ekibuzo ki kazile mubuze nazo njagalo kibu my preamble is Brian Wise erinnya bash audience zonna zirimanyi wansi oyogera erinnya Brian Wise balimanyi ne waggulu ne media ne wa ne omuntu nga ye face n'omuziki tebagumanyi naye erinnya Brian Wise simanyi omuntu erinnya ddyo oyagala kino nti waba tuse mu bbaalo babantu nga buli omu amumanya Brian Wise azze no kyengamba omuziki nga bwanti otuka topic ka sente Brian Wise wali uyatuwe erinnya n'omuziki okola ki obimanyi wadde notalina hit no matalina lukuba naye erinnya ne face okola ki ne Brian Wise erinnya boli ogenda teri atalimanyi erinnya ddene erinnya Brian Wise it's a big name naye omuntu n'omubali tetumumanyi tebamumanyi ate kambuze bw'ozannya oluyimba weekole byonna sikakasa nti oli sure tebalumanyi oluyimba balumanyi ate bw'ozannya oluyimba bino nabiri sikakasa nti waliwo ne kali bakayita batya sikakasa nti tebalumanyi kikola on record nyimbi yakushe ziri corporate nezitali nyimbi mu byalo Mityana Mukono wa Masaka wali oluline mukulwanda people respond they know the music kati bwe manga nsobola okuyimba mu byalo ne mu kibuga nga bayimba
buli show jinja wanga bayimba mbale kati awo ekibuzo sinakitegeera bulungi mbajira ku kino ekintu ekirala kati kambere mu clear way nti bw'okuba akayimba ka for example sicho so ekiri bw'okakuba muri performing akakapakati walinga ayo performinga bona bagenda kuyimba balumanyi oluyimba ne kapakati nzo ali ku stage ali mu kutambula ekasubi ayita atambula tebamumanyi kakizo kiri ku Brian West erinnya the name tebamumanyi like ng'omuntu bamumanyi bamumanyi wewe tugenda kusomera ebintu bingi bye tuyiga teri brand etandika nani brand etandika na bagiyitaani kyekino terinya balimanyi sawa zineno manyi brand ya brand eto manyi nyinigu sawa zineno manyi Coca-Cola eto manyi bulungi ekintu ekirina okusooka mu bulamu bwo to sell your product before you're not the product you're the owner of the product and the product brings money and the product is where you join with the people to accept it of name that is when they will come to know who does the product. True. So we sell the product first because when the music is there nerinya neriberayo then brand ways asobola okujja oluvanyuma because people don't want to know me before they know what makes me okitegeera they want to know the importance of you then baleke bamanye gwe me as me kinyiza okugamba okutekawo ensonga kinyiza okugamba kiriwo ekire olaba Khalifa we yajja yajja ne trade yakuba ebigatta akola ki naye ono gaye Green Daddy yani Green Daddy mwashimako nituba ne abasajja balinamu kyetuyita nti brand ye nti bulaba nga nsibya akaviiri ka byengatto empanvu genaga moyani okubyengatto ya Khalifa ganaga ekintu ekyo mbadde nsaba brand nti simanyi oso kitako brand yo nobanga nofuna ekikwawula mu ndabika already je wanza ulomanya brand ways gwe you as I know what he's saying simanyi brand yakifuna nti kabako stage yasinga nakola abane ekyo ekintu kati brand yasinga freestyle oba gravity ideas kirungi okuleta ideas because kyetunoonya fenna ya kati nga bwogambye nti music ayimba bulungi is very good erinnya ddene buli wamuweeri by the person ayingira otoge brand ways n'omulengerera Brand ways ali mu brand nene and events babadde mu kintu for so long bajja babituusire babafuula kye bali right now they know what they call music zisina bude bugamba brand ways you should do this and this he knows the manager wa because they've been there by they what I'm saying let's just give it time ko nenda kudambo enti gwe ng'omuntu bwoba ontegeera ekyo kiba kimala lwansonga ejja tosobola kuforcinga abantu kutegeera tosobola ate abantu bonna basobola kukwagala naye gwe kyoba omanya singa buli wentuuka newe mbadde simanyi nga they recognize me it is okay, it means I'm doing something kiba kitegeeza oyo amanyi gwali naye agenda kumma koza amanyi okitegeera ate nze sibeerangako disappointed wantu wonna ne bwe bantuusewa ne babanga tebamanyi tekibangawo okitegeera okyayogerako twakayina mu top 60 kalimu ya tuze brand kali kalungi kakola one of the best okyayogerako bakiyita it is a style of an artist nti oli abeere n'agamba njagala nkole kino mberewe nti njagala mberewe nti sobokera ku channel langa abayimbi balina ebintu bye bakoze abamu lolanga brand ways takikoze kigeza naye abayina kyakoze kali kyekyenjawulo ekibeerawo nti aba akoze baya tukasetugisembyeyo project yetulese project eyo Bright okusobola ku messages ez'abantu soma message nga mukaaga tugende okuva waggulu
like 6 of them. Soka, thanks for the show. Big Man Play Me Risky by Davido. Twakazanye. Namungona, mwe bali kuweereza Alexander, Gonzaga okuva Ebukoma Nsimbi. Bebe kulu ne kamiliyoni waji. Tugera kweza kamiliyoni. Bali munkayana bebe ne kamiliyoni kuli twatwogeddeko kayimba ka Fik Tell Me omulala tuzanye muko tukuye muko already I'm Honey Please Play For Me Tonics okay omulala sabya ka Bebe Cool Bebe Cool's new video twagizanye yeah okay wala njagala onsomere eriwo banaye eriwo guys and the person from Machinde please drop me together from Road Boy hi the fuse na tujazisa masa we'll do some music tukomewo tuogere ku video Brian Ways tugisembyeyo ya we'll do some music tukomewo ne video Brian Ways tujogereko empya ya DJ Bash tuliwo blood would you just please let me know Zengamba ya tula Gamba yesoba gamba no Njagala kumanya Zeninde owamireke Kuwa yude Nina ko brand come out what am I know Okelonga tukola. No. Wana sema inaka yimaki ni Justin. Mufuna we. Nekano ya wadi ngamu. So ndo akuli. Twakola last year mwezi gwa kumeka. Gwalinga last year kana kaimba kadda twaliwo ne Dr. Brain twaliwo oza twali naye mu studio twakola nze Zuli Tams ne Zuli Tams twanika lwashi kutereke njagala kumanya like mufurumya doru yi omuyibi afubira n'enyimba nga muziterese abatulaba Brian kamwogerere Brian aine enyimba actually kana kayimba waliwo enyimba nga 5 mabega woro that's what I'm asking him eze nyimba muzifurumya dine wa mantikati kamfurumya ori bazora nga kamili ya kwa bali wa video najitereka kama ka structure ku Friday I don't know chiva ya chiringa gwe bona agamba okoze mix yo no gita lero ebizo okutenda lenja tosoboka nti buli kyoto okiwa obudde no mwezi guno katika mbere kuwekole byonna kati nange kambuze bwenti kana kaimba twakakola last year mwezi gwali gwa musanvu awo last year banga dene nyo okatadde guno mwaka banga dene like emyezi egiwerako already nga munane mabega ya why era gumanya tukajja kola kankate mu mwaka gujja kajja kola nekakola kano bekakoze zo mulimu gwa nkuyimba era nyimba nonji nnyo singo nazulideko mu studio kitegeera nti nekati ne John Naro nakoze kitegeera ne wagundi wakolera riba wa Bobby Wine Jozi naye kati ekibeerawo nti twatawe kule byonna tugaa twagala amalekombo akati buli limba oluwa period lugamba lundi alumalewo mwaka luyingire kati omanyi otya ndino oliba lugenda kukola how do you know like lugenda kukola because this song I shot lulunze toyiza manya osobola manya nti olimba lugenda I thought from production studio manya omala tufulumya oluyimba oyina dwagala nga gwa lukoze ne tiimu yo nemukiriza nti akayimba katunyumidde kalungi ze tuyina tusooke tukole bwe tukagala nga ffe tukawa abantu then netujja nga tukabayimbira baya tuddemu kana akayimba omulundi gumu Brian Ways kapremiering tukaddemu omulundi gumu once actually tuyina we have a brother there is a new artist buza ku bantu Brian katonyo then tugende mukayimba ka Brian Ways tukomewo yeah boy rise of course yeah man okay as a premiering video ye mpya tugenda ka premiering mu masa onkwatako video nengulina okay in a few ya masa we do some brand music tukademo akayimba katondo nyoya tayagala bichi ogenda bitugamba shiro wana ya tukademo mulundi gomo
byonna birina. I'll never play you like the game Roadrunner. I'll be your best friend, yeah, I'll do that. When mama yakuza kuzunjunya yakukuma, I'll never be a stabber. She don't wanna, she wanna, she don't wanna. Ayagala, tayagala, ayagala, tayagala. You don't wanna, you wanna, you don't wanna. No, kajeo, level that. Ani akute video. Aronea mukola naye, I know that one. Chache chesimo kana chinja kati baile ka video yako. Brandways ayimbanga bani Beatles. one of them. Lee. I think Bobby Lee. Yeah. Bobby Lee. No. It's called Julio, yeah? No, Lee. Aimbanga Lee. Ochavano chimanyi kejo. Ya aimbanga Lee. Bachikugamba. Chiwulira mu kyogera. Ngera n'abalala balinga mu. Bachogere. What kind of music is that? Afro? That's R&B. Oh, no, Afrobeat. Okola genres nga meka. I've seen you doing some R&B, you do Afrobeat. I do R&B, but in different genres. Okay. Yeah, in dancehall, nga wawulira njoya biria. Nemukola mu Afrobeat, nga wawulira lungi. Concert. So, nkola bingi. Dropping everybody. Basha tukatugenda muganda wange tugere kwenye cha mugambo mwana cha mugamba nti Rising Star na mukola ensobi okera ku match no producer wa mitwale 5 nofuna kwatira video wa mitwale 3 gwe noso lemba lubere hit tugenda kukola bya magero investing funa abantu abalungi ali swefe wetaga team wake mala ngabano kati ba brand china chindo chiduka brand akoze n'abayimbi abanene akoze n'aba producers abanene ate nyini munene we are gathered in studio ngamwe mukola kama ne Dr. Brain yaliwo ngamukola akayimba kitegeeza ki same team bakola same team ogenda wakagenda bayo ogenda bayo mulungi already oli amanyi ona amanyi is a good vocal kitegeeza namwe bamuba mujja mwetaga mukolagane n'abayimbi bana abanene kwa already bayina way out brand I'm like muboyenga chance abana bano because guys already there chembuza wabona video ya kamera je tuzanye neya ziga pixel yajikwata oyo mnezina ngambe rezo parts era ziga pixel era na ziga chembuza some equipment bichuka musamwe kusinzira wano aina byaleka price ngijukiranga bwo bwo yakolanga twalaba ani Kim yakolanga season 1 season 2 price adjusted the price yeah no wadere muri na manda zendeze ndono muri manda zilimetingibwa budget yeah because director bafuna budget jayagala akole ebintu bingi express ngana akola bichayagala naye bambera ne budget entonera mubera limited kube mwagala ukola yeah so small budget ziba ntono budget ekendera national yakigenderi abakola waka bonna abakwata video ababanku babigoma nti ziga omwana wajja joli nokkiriza mukolere ngokkiriza bannaye lekerawo okukola okuba nti yampadde emitwalo 5 Brian yampali okubiri bobakkiriza omwana tebagana kukolera abaana tebagana ayinza okwagala kukolere naye nga budget ntono ja omuyimbi alina baba sente zibaddewo eziri naleta sente ezimala jagamba kampangisa radio so bikuwa ready ya bayo ready obaka kamera eyo kujipangisa nenga ataga akamu omuyimbi ono kateyeka ese for the whole kale se video na uyaba kapangisa kamera ku supporting akole tuwa maya katoga na kusubira kyebakoledde oli nakyo katira bate kirala kati brand ezo obuta munenyanyo boba ina RNA already wali baina RNA wali wa company bano benyini bagaye sakati ngazi sigoyo mulaba wenchi kamisa kamili ya muise akole baliwa Ziga yakoze ya kameri neziga yakoze neyo mwana kujira fanye kwekyo nti kamiliyoni aba mwadakadde kamu nono mwana mwadakadde kamu amanye ndo cheka effort ngakole ya brand ya kamisi ali nokolesa ngakole ya chi banafuwamu nti nango ne price echuka babasi bwagambe fanye kwa price ne bazo no mwade sente izuwera brand bishali bisinga bajitia tibabira musala nenda kola kamili chi yewayo ne buli kimu ne yewola n'okwewola kyataina ne chemubusa baso omuyimbi omunene asobola ona video enzo baya amanyi nnyo ngesige yo munene singa neyo topic ina kya nabadde nelipazo nangamba bali ne chameleon nata audio yabali waje kati
n'agita nenga already puzzle ine iye audio etambudde nesinga ne video puzzle yakata kazi wadde okuposhinga yeah the brand choyogera ku brand y'omuyimbi brand chikulu video ezo kubesinga leo aliwa nenga just I saw Brand's first video ukora na bino yeah brand in fact dazagana na video watandika ku video bali bagita mistakes already yali nonzi yeah nekali kokole mwali ne research akaliba research bakezo mwali chikola ne it was a big video ready atambulanye but it was a freestyle yeah nature audio na matalinga nnyo mukulu audio video yako for that case producer wa mulungi tio ni mulungi audio is okay wanga kwende balatina mubani ya onagambi I'm Godfrey from Kawempe thanks for the show drop me Gwinamino tukakubye Gwinamino we're gonna praise aka mwitani Azawi na audio mpya audio mpya omwana wetu asomanga fena ngoro Gwinamino mu class wasoma naye neka trade is a brand bamweza ku brand yatalikira wa musuza kambuza ukatono brand bacha bane basayininga Vinka ani amusayininga Vinka da agitani company Sony sayininga Vinka ne basayininga no mulala go basayinga Irene Intale lwati bana basirise Keko yali already na avayo basirise these guys are quiet nenga bali mu brand bali mu company singo kubine ne musiyona obuzibuli wati music tatambula where's the problem Sony eringa mipira kati go bado chimeje hizi ailala abasambi bompira nga manager abasambi bompira Jay-Z bawa business obuzibuli wa bali mu company singo kubene ne bayimbi bawa ne Uganda ne music sibamu releasing obuzibuli wa Brand Ways olimba re tumutade ko artist betwina ebo afuna olimba olufuluma global mukomeye mu Africa fe pushing and they don't take you as an artist a full artist kale twagala kusibula bode buweddeyo Brand Ways ebigambo ebisemba eri abantu ogenda ku radio ngenda ku radio okay mali abigambo ebisembayo zenja kubasaba bongera okuwagira music we Uganda basabe Brand Ways music because bongera nokumpa amatu because music mulungi kale ebisembayo ebigambo tugenda Rise of Us Justice abuwagizibwa mu okutunja kwa God music subscribe to my YouTube channel. Follow me on Instagram, Facebook, Rise of Us. Just move. Banage lero tuina counseling today. You can come counseling ya Musumbayiga today. Lenza tunayo kusaba yeah. Aisa warenga raidi abantu banji tunayo kusaba yogere bigambo ekirala bane ekisombayo shout out to Julia Collections big up blood kumambia bane bashigwa mwambaza ngono ngenda mumuko today come part with us njonye kigwera ku pagali tonight yobana jayita mu bisimaze lero ngenda mwisa ngenda kutambula ku radio zeyo ngenda kutambuza ABS of course mu Eastern abantu bejinja ngenda kutandikirawo today I am coming radio zona ngenda beda yo ngatambuza ABS to all these bars Divine Village Pagari Maloko Donisden Awezana okay kale katubate bude bugenze tugenda mbeki Britain we meet again next Saturday Grown MC is my name we see you again Brand Ways wale kuja blood thanks for coming bro to them next Saturday